Buterevu akatundu kano bakayita tambula n'okumanya oli kulabuka TV. Eno episode yakuna tuli mu social rules ezigenda okufuula professional ne bw'oba tewasoma ne bw'ebanga UPE teyatuuka wammwe. N'olwekyo bassebo ne bannyabo abatugoberera ku Labuka TV tukugamba nti obutambi buno osobola buterevu okubeera ng'obufuna ku mukutu gwaffe gwa Labuka TV. Gendayo subscribing. Kuyiga tekukoma. Bassebo ne bannyabo okuyiga tekukoma. Gwayagala omusomesa wo w'ekyama anaakusomesanga oba mentawo gw'onaabuuzanga ebibuuzo byonna ebikusiiwa tukugamba beera ng'otwekwata oyagala kusomesa byafaayo obuwangwa ennono ebyenkulaakulana byaki byonna tukugamba ojja kubeera ng'onkubira ku namba yange gy'olingirawo wansi obeere nga okwatagana nange. Ate era naawe oyagala content owa TikTok oba social medias platforms emikutu gyonna gy'olina tukugamba beera ng'otwekwata tuteekateeka content mu packages ennungi. Package yaffe esookerwako osobola ogijjamu videos z'oyagala ate n'ofunamu obutambi bw'ogenda oba videos z'ogenda okuteeka ku mikutu gyo ate n'obeera ng'ofunamu akasente. Essimu yo beera ng'ogikozesa ng'ekyokwekulakulanya era kozesa essimu yo okwekulaakulanya kubanga eyo bizinensi yo. Beera ng'oggulawo platforms oba emikutu gya social medias otandiko girimako ne videos zo mu biseera eby'omu maaso gigenda kubeera nga gikuwa kiralo. Mwabaagala content mu ngeri yonna nammwe abaagadde okubasomesa mu ngeri yonna. Ennamba yange akagata 25 749 46 10 ojja kuba oyogera nange era tujja kuba tutambula bulembwe. Olwaleero nina ebintu bibiri bye ngenda okuwa ebigenda okuyamba okukyusa obulamu bwo. Olwaleero tugenda kwogera ku nviiri. Nkuleetera ebintu abantu baffe bye balaba ne batatwalanga kikulu naye ng'ate bitegeeza kikulu. Bassebo ne bannyabo eŋŋombo yange eri nti gye nzize ntambulira okufuna omuntu omutuufu era owaddala oba ow'amazima. Gwe kennyini sooka ofuuke omuntu omutuufu ate owaddala. Mwe abasinga muli fake ate mwagala abantu abatuufu. Ekyo kikyamu. Bw'oba oli fake totandika kutagala ng'onoonya omuntu omutuufu. Sooka okyuse omutima gwo gwe kennyini obe ng'oli genuine. Gwe kennyini obeere ng'oli mwesimbu ng'oli w'amazima na buli kimu ojja kusobola okufuna omuntu omutuufu.